السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Abibitiibwa abooluganda ne bannyinaze, tumutendereza Allah jalla jalaaluhu n'amatendo agataliimu bukendeevu bwonna. Tusaba assa okusaasira n'emirembe w'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, amubarake n'abantu b'ennyumba ye nga bwe yakikola ku Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'abantu b'ennyumba ye. Ab'ebitiibwa abakkiriza, mu mbeera yonna ekigezo kino Allah kyatuleetedde kireme ate kufuuka nsonga ate evaamu bizibu na misiiba mirala. Oba ntegerekeka? Ekigezo kino kireme kufuuka nsonga evaamu misiiba mirala gitya obufumbo okusasika. Ekyo kinene abantu ababadde ewamu kumala omwaka gumu, myaka 2, 5, 10, 15, lwaki kano akantu akatono kafuuka ensonga ey'okubeera nga just kino ekintu it's a matter of, kubanga ffenna tukirimu, ffenna ekintu kino tukirimu, tekirina gwe kyeyawulidde. Kati abafumbo ababiri buno obubaka bugende eri abantu bonna abafumbo, oba abasuubira okuwasa oba okufumbirwa. Abasooka abafumbo, twegumiikirize, twegumiikirize. Omusajja tojjayo bijambiya. Ebijambiya ntegeeza totabuka ng'olaba omukazi akusaba kino na kiri na kiri na kiri na kiri. Y'embeera gy'abadde yamanyiira. Oba kitegedde? Abadde used tu mbeera eyo. Kati si kyangu okubeera nga amanyiira nti nno tolina. Kubanga ye baamukola ng'omulimu gwe kuweebwa, bwe butonde bw'abakyala. Kyova olaba omukyala ne waabeera kundi, omusajja ne waabeera kundiringa mulwadde muyi, era abagenyi bwe bavaawo omukazi ajja buli butya nono tetulina sukaali. Kubanga ye omukyala bw'atyo baamutonda kumuwa. Omukyala aweebwa buki. Kakati totabuka kwogera bikankana, tomanyiira, tolaba embeera nze nagireese, teweekyanga, teweekyanga. Kati omugamba nti nno gwe wagireese, ye yagireese. Obanga anenya Allah, just kwegamba tuyige reply. Mugambe nti nno mukyala inshallah ebintu biizinillah. Katulabe tusaba Allah jalla jalla. Wabula kubanga bwana akusaba ebintu gwe noonyi kugamba obusungu bw'okuba nti nno tokola oyagala obumalira ku mukyala awonedda. Kyova Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, omusajja lumu yamugamba awusini n'amira. Nabbi sallama n'agamba omusajja oyo, oba Nabbi ffenna n'atugamba la taghdab, tosunguwala, la taghdab. Yakimuddiŋŋana ng'omusajja amugamba n'amira nyongera, naye nga Nabbi Muhammadi amugamba la taghdab. Nakimuddiŋŋana tonyiiga. Mu hadithi eno Nabbi sallama yali tagaana kunyiiga, kubanga waliwo ebintu ng'omuntu tabiinaako control na buyinza, okwagala n'okunyiiga. Nabbi Muhammad kye yali ategeeza mu hadithi eno, toteeka busungu kye bugambye mu nkola. Oba kitegerekese? Kyekiri mu hadithi. Yali okunyiiga buli muntu asobola okunyiiga. Wabula ekyo ekijja ng'onyiize, ekyo Nabbi kye yali agamba toteeka mu nkola.
aya kyegamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza. Olabi n'abasiba obusungu, yani bw'abagambye nga kubanga nkugambye kyamanyi, amanyidde kubeera nga buli kaseera oleeta ebintu kati kizibu muvaamu theyandi, naye akimanyi bunebera ya korona weeri, wabula totabuka ate kwogera bingi n'owemula n'ogamba nze njana kusamba. Astaghfirullah. Kitegeeza gwe tewakkiriza musiiba nti Allah yageze. Kimanye nti omukazi bambi mugambi maama gundi inshallah embeera biidhinillah, naye kwata kana akakaaga kugamba ddamu mu mbeera esinga obuki tokyamuka. N'abakyala baffe studying embeera, omusajja waba abadde aleka emitwalo 3 2 kyakuwadde wallahi appreciate it. Bino ebintu ffenna we are in it, ffenna tukirimu. Oba kitegerekese tugira nnyo, ayina ebizibu byokuba nti nno takyagenda mu kibuga. Nabekito inshallah tugumiikirize, kubanga bwe tuneekyanga ne tutabuka lockdown yakaseera enkya tugenda kuba out ebiseera ebisinga jesella yagadde tugesaamu katini naye olaba bwe mugenda okufiira obufumbo bwe mutwalidde ebbanga kati shaitani yejjo babaako munyiige kwereega ekisembayo ekirala. Omusajja tobeerabeera nnyawo wakatambula wetoloola ekyalo tambulamu ko just kwetoloola kyalo. Kugamba omukyala yamanyira okuba nti tobeerabe ate tomulingiriza kati kino waliwo eyangambye nanga nti nno kati sukali ya musena nagamba ebintu bizibu muleke asta sukali ebibanaye muleke, eyo mbeera si ya busiramu, kubanga ozze mu office, eno office wozze waka eyina nnyiniyo ya mukyala yafugawo amakaga gogwe mukamaawe ne office ye. Katugumiikirize, nsaba Allah jalla jalaaluhu wagatte emitima gyaffe ataase shaitani mu mbeera. Barakallahu lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.